olumala okwota lukugira lumansa amanda nti wolikonako likusavuwaza naswi bannange najja n'ebyange ne binyiriza embuga najja n'ebyange bitanga ayonseza mbuga okweggala si magezi go wabula mirembe egiva embuga zawulugumanga n'enzina ly'ebbino eryavanga embuga omukabakaba bamusiima azizza ngoma abakisimba ekyamazima be bakiwoomya ofunda n'ekkubi n'otobera naddiira wamu kyokka ateera ofunda n'omuliika n'anunula omwana omusango twagwoleza lubaga ebiwalaata ne bijjula entuuyo ebinannemerera n'abiyitira bijoota abisimbeko akaata ak'olusaalu kanve mu kwogera endibatirira ey'omuyizzi ajja n'agamba mukyala we nti mala okunaaza omuswa ate nze ojja onkulubuuta ebigere omukazi n'azikubamu amakiikakiika n'okuteta ne ziteta n'agamba kikafuuwe okunaaza omuswa ate gwe baza okukulubuuta ebigere nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere aliwawo okuzuulwa mu balala neddira emmamba kakobozi akabbiro ggongolo nakawuka era bwentyo nsibuka mu kabaka bukulu kimala empaka ettumba ali mu ssaza Busiro kabaka gwenvaamu ye yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yali ng'ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebira abaali bayitibwa abalasange bannange nkwanjulira Kanoonya online bookshop eyeetaaga okugula ekitabo entabiro y'Oluganda olw'edda kye nawandiika ojja kisanga mu Kanoonya online bookshop kigula emitwalo 6 n'ebitabo eby'abawandiisi bingi nnyo ebiri mu Kanoonya online bookshop oyagala kukola library makaago etterekero ly'ebitabo eryawaka gyago mu Kanoonya online bookshop wegulira ebitabo ebigenda mu library yawaka okoze essomero weetaagamu ebitabo by'olulimi Oluganda jangu Kanoonya akuzigirira ebitabo by'olulimi Oluganda obaguza ebitabo by'olulimi Oluganda ebigenda okubeera mu library y'essomero oyita kasaraba 25 lusambu 5 anamusanvu inkaga mwemu kyenda kasaraba 25 lusambu 5 anamusanvu kaga mwemu kyenda oba oyinza okuyita kasaraba 25 lusambu 88 binankaga mwemu 228 basabo ne bannyabo kyava kuki ekyalo ekiyitibwa Kazinga okuyitibwa Kazinga mutuule ntitibwa kabotongoza atula ku mimwa mutuule enkabirwa okutujja kutula ku mutwe ekyamazima wabanna bankote wankayimba gireke evubirizi Kazinga mungi naye Kazinga bwe ngenda okwogerako yoyo gwe nninako ennono era gwe nakoze okunoonyerezaako waliwo Kazinga ow'ekyengera waliwo Kazinga ali mu Busiro naddala eyo ku Kizinga Bussi waliwo Kazinga ali ekyaggwe ebyalo bingi nnyo omuli Kazinga oba olyawo nayo biyitibwa Kazinga nga birina ennono yabyo lwaki biyitibwa Kazinga naye Kazinga gwe ngenda okunnyonnyolako ye Kazinga ali wakati w'ebyalo bino okuli Kyengera okuli Kinaawa okuli Kikajjo okuli Kasenge okuli Buddo Kazinga oyo gwe njogerako Kazinga aliranaganye ekyalo ekiyitibwa Kikajjo mu Busiro so waliyo Kikajjo w'ennamasuba naye Kazinga gwe njogerako yoyo aliranaganye ekyalo Kikajjo mu Busiro oba ku lw'ennakawuka oluguudo kuba mulumanyi bulungi nnyo njagala okubategeeza Kabaka Kintu we yali alumba Bemba Musote Naggalabi era Kazinga ono gwe njogerako aliranaganye Naggalabi bakola pulaani zonna oba bakola enteekateeka zonna ez'okulaba nga bawangula ejje lya Bemba Musote eryali e Naggalabi abalwanyi ba Kintu bagamba nti we tuba tulumba abasajja bano tetubakkiriza kutuyitamu kudduka bwe tuba tulumba tukole akazinga gwe batayinza kuyita kudduka ero tubeetooloole neri tubeetooloole nga balyawo wakati okulumba olusozi Naggalabi tusooke tukole akazinga era awo ekyalo Kazinga wekifunira erinnya Kazinga era okuva olwo ne kaakati bangi bawangaalirako tebamanyi lwaki wayitibwa Kazinga. Kanoonya Juma eyajjanga ekidda ataliddayo bwe muyita omusomesa ow'ekyasa ku mutimbagano yababuulira ebintu bino mutegeere wa gye muwangaalira. Kale nno bagamba tulina okukola akazinga nga tebadduka n'ekyalo ne kifuna erinnya Kazinga kyenjogerako kiriraanye Kikajjo ku lw'ennakawuka mu Busiro. Bannange okuggyako nga munaaba baggume nga mugoyo gwe batenda okuwooma ate ne gusiiwuuse emimwa abansiima nga nkyali mulamu mwebale nnyo mwebali eddala kantumireko ko ku mukwano gwange Reverend Father Ben Lutaya Sibambi Ebungereza webale nnyo kunjagala webale nnyo ebalire eddala nange biggweredde wano ebyabasumba biggwera ku ttale.